mutegezeeko nti munnange enkola eno eya EPS eyokubeera nga bakuba ebipapula ezeebeererawo nnyo nnyini ddala era ng'emaze emyaka 20 nga enkola eno eri introduced mu bannayuganda newankubadde nga munnange luli eri kibadde kikolebwa basirikale ab'oku nguudo nga bakuyimiriza gwe ng'omugoba w'emmotoka ne balyoka bakuwa penalty eno ku misango egy'enjawulo ennaku z'omwezi nga 7 lw'ennaku olw'omukaaga ate munnange enkola eno ya EPS electronic ya EPS yabadde introduced era nga weyatandikidde no teyabadde introduced wabula weyatandikidde okubeera nga ate ekola badrivers bangi nnyo abemulugunyizza ku nsonga eno era ng'olunaku olwaleero njagala mbeere nga njogerako naabo abasinga okubeera nga babadde affected bangi nnyo abakozesa oluguudo lwa express wali eri ekatabi bagamba nti enkola eno yasingiddwa okubeera nga ate munnange ebanyigiriza sigenda kubeera nga ate mbogerera njagala mbeere nga njogerako ne badrivers ab'enjawulo ku nkola eno eya EPS nabutya bwe bakosezaamu okubeera ddala ku lunaku olw'omukaaga lwe yatandikira ddala okubeera nga ate munnange ekola negataako amakya g'olunaku olwaleero nga njogeramuko n'abantu ab'enjawulo olunaku olwaleero ku nsonga eno ssebo taata wasuze otya ssebo wasuze otya nasuze bulungi amannya gaffe amanya nze Tamale Swaibu nga ndi chairman wa stage Hoima Kiboga mu wano mu Busega lina Tete ate nga ndi mobilizer mu lukiiko olwa Utof wano mu division ye Rubaga. Okay, ensonga ya EPS ekutte wansi ne waggulu okuva ku lunaku lw'omukaaga ebipapula binene byatandika okubeera nga bigenda automatic ku mmotoka. EPS mwe nga badriver mugitegeera mutya? EPS ffe nga badriver twagirabye ng'ekintu kugamba akatwa akabi okasinga ne COVID. Kubanga so tuze tugigamba abantu atuvayo ng'abadriver ba taxi naye so ekintu ekyo bantu bakijja ku level ya driver wa taxi naawe avuga emmotoka entono gw'alina emmotoka yo kigenda kukosa nnyo so kino tutukyaba nti kibi nnyo n'okusinga COVID kubaffe omulimu gwaffe gwa kuvuga mmotoka na kusaabaza bantu naye batutadde mu kintu kye batasoose kusomesa kye twalisebe nti gavumenti weba ekola ekintu ekiwa obudde kisomeseeko so kibi nnyo gye tuli babawadde ebbanga mwagala bbanga kyokubeera nga babasomesa enkola eno ya express penalty system nti ekintu kyonna oba okisomesa ebbanga osobola okulifuna okusinziira ku bunene bw'ekintu kuba tukirabyeko nga ne palamenti betusindikayo babaako n'ensonga ne bagiteesaako ne bagamba tuddemu ne bagiteesesa n'emyezi egiwera 8 ne bazuulamu obubi obukikola ki obukirimu so ekintu ekyo kikyatunyigiriza nnyo batuwe ebbanga tusome tuyige abantu beesalirewo kati we tuli olwaleero tuli mu kutya nti abantu bagenda kuluzinga emirimu abagagga abamu batandise okufuluma sisitimu eya taxi kyokka tulina batakisi tuli mu miliyoni na miliyoni so batwogera ku kigambo driver twogera ku wa taxi yekka n'owaloole oyo atwalira maama waffe omugaati mu kyalo twogera n'oyo driver avuga MP ne driver kubanga bobeera nti kizze nti driver so buli mmotoka ate mu taxi kubafu gwe mulimu gwaffe gwe gwa kuvuga mmotoka kikutukosezza nnyo yatusaba kisoke kiyimiriremu tufune okusomesebwa Okay, okuva enkola eno eya express penalty system eyatandisigidde ddala buzibu ki obugirimu? Obuzibu buli mu nsonga eyo okusinziira era bugonjoolwe butya twagala tufune obuzibu obugirimu na buyinza kugonjoolebwa butya? Obuzibu buli mu nsonga ya EPS kufa abadereva oba n'abagagga oba ne bamayika bonna kiri nti atula ku stylingi ekintu kyandibadde nga kisomesebwa nga driver munange bwagambye ne batulina ba indicating obupande aga nti wano otagisa 70 wano 50 wano 800 bwe bityo ne kati oba oli mu 40 bakuba ekipapula oba oli mu 60 bakuba ekipapula so netutamanya tulina kutambula speed makati fukolera ku Nzano bypass olujjangu osanga opande 70 no maintaining 70 era ogeno gira bot kebera ku simbo mukama nga gambo bakuba ekipapula kya mitwalo 2 so kyandibadde beta
ne bagenda nga tebannaba kusomesa basooke bateeke obupande ku makubo kuba omudereva tajja kumagamba bati ovuga abantu ate osooka olunya ekipande so bwe nzija nga nkirengera wano 60 I reduce okusinga okutukuba okuyipapula nga tomanyi nti nakuyitawo speed meka ensonga eyo twanabadde nga abakiteekateeka batereezeemu ku nsonga naye tuyisa bubi nnyo ngaffe abadereva kale tweyanziza nnyo tweyanzege okay nga kyeyongererayo ddala kyayogera ku nsonga eya EPS system efuukidde ddala ensonga naddala wano eno mu bavuzi ba taxi oba abavuga ebidduka ebyenjawulo ndi wano eno Busega amakya g'olunaku olwaleero era nga tugenda kuba nga tukyayogerera ddala n'abantu ab'enjawulo ku nsonga eno eya EPS. Taata wasuze otya? Nasuze bulungi. Amannya gaffe ssebo? Amannya n'eddoboozi nze Male George nga ndi mu driver Kayabwe stage ate nze olofeeya wa Kayabwe stage. Birungi ki biri mu nkola ya EPS? Temuli kirungi na kimu okusinziira ku nkola nga bwe yatandise kubanga tusobola kuŋŋamba nti taxi driver oba emmotoka yonna ogiwa ebipapula essaawa zino waliwo driver munaffe wa ku Ntebe stage bamuwadde ebipapula 4 mu lunaku lumu ebipapula bya $60,000 ate nga mu nnaku 3 oyagalamu penalties kitegeeza mu lunaku lumu yafunye ebipapula bya kakadde kamu bakadde 3,60,000 kiringa nga gavumenti eyagala okweguza emmoloka zaffe kubanga olabayo ekipapula kimu baadde bakikuba nga kya $20,000 n'ozinoonya okumala ennaku 28 ne zigaana ne bateekamu penalties ne kibeera kya $30,000 kati bw'oŋŋamba nti emmoloka yafunye $3,60,000 mu lunaku lumu kitegeeza gavumenti eringa ayagala okutwala emmoloka zaffe era tewaliwo kalungi konna ate bakoze ensobi tosobola kuleeta sisitimu eyo n'ogamba nti tomaze gisomesa abantu netandikirawo okukola kubanga bagireeta wayise ennaku 15 netandika okukola. Olowooza kyekyo kyandikoleddwa okulaba nga gavumenti ekolagana wamu ne ba drivers ku nkola eno eya EPS? Ekyandibadde kikolebwa kubanga ffe essaawa ya leero tuli ku Masaka Road. Masaka Road twakola ekituyita ffe tukiyita amasannyalaze naye nga twakolaganira wamu ne traffic era y'ensonga lwaki emabegako eri twafunanga accident nnyingi nnyo naye bwe twakolagana ne traffic ne tuteekawo abadereva baffe babeera ku makubo ne tugobako abantu abatali batuufu ba luguudo olwekyo obulaba ne accident zakendeera era abavuzi badde bagezaako kubeera nga bavuga bulungi nnyabo. Okay. Tukyebuuliza ddala lwaki enkola eno eya EPS yazze mu ggwanga lyattu Uganda tunaamalako nga ba driver? Amanya n'eddoboozi Luzinda Sengendo William nga nze vice chairman wa paaka eno mwe muli ate nga nze chairman w'oluguudo lwa Northern Bypass. Enkola eyazze ya EPS yatweraliikiriza nnyo nga ffe bannannyini mulimu era tulina okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo eri abadereva be tukulembera naddala abaddukanya omulimu gwa taxi oba gwa transport mu ggwanga. Okusookera ddala gavumenti enkola ya EPS yatwennyamiza nnyo kuba tulaba nga ffe abaagala tutwalako omulimu. Okusomesebwa kwe twafuna tekumalira twagezaako okwayo obwabuzi bwaffe naye tebaagana tuwuliriza. Ensonga endala bakuba ebipapula ebyo kati ng'embeera bweri bw'ogiraba dereva n'akomawo ng'akaba maziga n'agamba ngenze bwe ntuluutwemu bankuba ebipapula emirundi 2 naye ekyennaku ekiriwo nti penalty ze bayongeramu zaali z'amaanyi nnyo okusinza ku bitwalina ebikadde. Tukkiriza ffe okugoberera amateeka era twagala batukwasa amateeka naye basooke bawulirize naffe endowooza yaffe kubanga bebe beekwasa kakasawo tebijja kukola nga bwe balowooza nti ebipapula bwe babikuba penalty ze bateekamu zo zitususa obungi kuba kati olwaleero nze ekyokulabirako kyenkuwa tulina oluguudo lwa Northern Bypass naye bw'otuuka wali ebwayise osanga omutrafiki asibye ebitaala bitadde omutrafiki n'azigamba yimirira then bwe bitadde amugambye siba bimaze omuta ate bwe bimusiba n'amugamba kola ki soka tulowooza nti kamera bwe zibaawo eba emukubye ekipapula kamera ekuba ebipapula omutrafiki akuba ebipapula penalty ze bayongeramu zesinga otukaabya n'obudde bwe baatuwa lwe baatuwanga ennaku 28
naye nga ddereeva atuuka oba omugagga nga sente zikola ki kati bakuwadde ennaku 3 tufe tulabanga bano abalina ekigendo ekyokutujja mu mulimu so gye tutagenda kukkiriza tugezezaako okuteesa ne gavumenti naye bo bakoze eki bagaanyi kati mufo ky'okufiirwa omulimu naffe tugenda teekawo embeera yonna bwe bagaana otuwuliriza tugenda kulangirira okwekalakaasa tetugenda kuddamu kukkiriza mbeera yonna kubanga omulimu gugenda takisi ene waniridde abantu bangi omusolo gwe tuwa mungi fe tusasula omusolo okubeddala ku sipeeya ku mafuta ge tunywa ku buli kimu kyonna kye tukozesa tusasulyako omusolo bwe batuteekako omusolo guno kati gwe baleese balina ekigendo ekyokutugoba mu mulimu naye tetugenda kukkiriza tugenda kulangirira okwekalakaasa mu mbeera yonna tugenda kwerwanako tetugenda kukkiriza bukkiriza kutugoba nga bwe basuubira kukola ki kutugoba ekyo tugenda kwerwanako mu mbeera yonna era tugenda teeka wansi ebikola tetuyinza kumala wiiki eno nga tukyali ku kkubo nga gavumenti terina kyekyusizaamu ku nkola gyeyagala okukola so ekigendererwa kyayo kyakutwala mulimu gwaffe naye tugenda kwerwanako tugenda kwekubira endulu ffenna buli dereva ne kondakita gyali banamala kututta okutwala omulimu gwaffe. Okay, ndowooza z'abantu ba bulijjo njagala nkutegeeze nti nkyayogerezeganya oba njagalira ddala nfune ebirowoozo byabo bennyini bekikwatako ba drivers y'ensonga lwaki amakya g'olunaku olwaleero nzize wano eno mu tax park ey'Ebusega ng'era munange wange omulungi tuli mu kubeera nga twogera ku nkola eya EPS system era olunaku olwaleero kyabuuliza ddala abantu mwetaaga bbanga ki okusomesebwa ku nkola eno eya EPS. Amannya n'eddoboozi bamutamunyisha Andrew Zivas chairman wa stage y'Entebbe awali ekibambulira kati ate nga mu lubaga nakolanga sekama waayo PRO tetwandibadde na buzibu era tetukaana na gavumenti mu nkola eriwo singa ejjanga ddala ekigendererwa kyayo kyatuyamba kubeera mulimu naye nga ekirabika kiringa ekirina ekyekweseemu tutambudde n'omulimu guno nga tutambula bulungi era nga sisitimu y'ebipapula tugimanye enkadde tugitambulirako nga okuba ekipapula nga tulina ne sisitimu ku simu zaffe n'okebera n'omanya nti mmanjibwa neweekubiriza n'osasula wabadde fares entuufu nga penalty zisobola okusasula ez'obuntu ng'era bw'oba kuteekamu fayina okkiriza kubanga goba oludde okusasula olwaleero tulina essaawa najja ziyita naddakiika essaawa 7:2 oba mu 3 ezatuweeredde okusasula ekipapula naye nga ku mbeera y'olwaleero kikyoba osuubira ku nsi ekiri mu ggwanga ku luguudo lwange olw'Entebbe olutalo luli Katabi nti olwaleero batulagira sipiidi 3 akapande kaliko sipiidi 6 badevu bange bonna ali ku stage bonna buli mwine olwaleero ekipapula naye nga challenge eriwo tebakikuba nti bakuyimiriza kigenda ku system gy'otomanyi kwoyo yennyini olusemoka abantu zibalina tebalina tebayini mu buwandiiko bwazo n'ayina akubira bakubiza essimu temoka gye nnaguza bagibanja bakakuba bya miliyoni 2 nga nawe kennyini tomanyi ali mu motoka avuga kati ekizibu ekisooka ebituweebwa tetubimanye kuba siffe tuyina ebiwandiiko ebyo 2 nti bituweebwa mu mmenyi bw'amateeka kubanga olwaleero Katabi batulagira sipiidi 6 baagalawo 3 jamu n'akwata nga kibakulagira si kyekikola oluguudo lw'express highway batulagira sipiidi 10 olwaleero baagala batuvugirewo 3 naye nga express highway kwosasulira ssente ofune obwangu ove mu goteko gw'ekibuga ate kubagamba ate ovugireko 3 kati kigendererwa kyatulemye kubanga omuntu ava mu jamu najja n'asasula 15,000 ku express nga yagala bwangu agende ku kisaawe etutwala asange ennyonyi agende bakwata sipiidi ennyonyi ekulese ebyobadde pulani nga bifudde kati ki ekiddako neffe tulowooza nga batakisi tiwaliwo ekigendererwa ate ekirala ekitali kiri either omulimu baagala gutwala kitagenda kukkiriza ffe nga ffe oba waliwo ebigendererwa ebirala byagala okuba nti oba bikyakalanya ggwanga ffe abamu tuli beenaaleemu ogutali musango niba tubeeramu eno embeera nga tulaba nti mu kaseera k'akalulu muli emivuyo gino mu kaseera kano katulaga nakyo tulaba nti waliwo ekigendererwa ekyokutta kalulu ka muzeeyi. Okay, nga tuzze ku mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero birungi kyolowooza biri mu EPS eno teri mu kubeera ng'eyambako ko ku bumenyi bw'amateeka naddala obw'okukkubo obutuufu bwabyo amateeka tetugagaana EPS entuufu yandibadde eri enkadde gye tubaddeko neffe tulowooza nti naye era n'eri enkadde era abadereeva babadde era ng'ebipapula ebyo balwawo okubeera nga babisasula osanga takisi nga mu butuufu eriko n'ogikebera ku nkola ya UPF Mobi baddeko enkadde n'ogikebera ku nkola ya UPF Mobi
n'osanga nga takisi eyo erina ebipapula miliyoni 3. Wano ndowooza tewaliwo kyanjawulo okuleka nti kino kiri automatic era mbadde muyina engeri gye mubikebera n'omanya nti emmotoka eno gye nvuga eriko ebipapula bya ssente bweziti. So nga ate wano eno gwe driver emmotoka eba nga teri mu mannya go tosobola kumanya na musango ki gw'okoze. Enjawulo esooka nti fares nnyingi okusinziira ku nkadde ezibaddewo. Tuwandibadde musango mu kusasula penalty ezo singa zibadde ssente ezisaana ensaamusaamu ku mbeera bwe zibadde luli. Yes. Nti olwaleero tubayinza kukuba kipapula mitwalo 2 ng'ogenda Entebbe ne bakuba 2 ng'odda ne bakuba ng'odda olunaku ne bakuba epapula mitwalo 8. On that day bw'oyisaawo essaawa 73 enkeera biba bidde ab'olinzi nga birigingidde miliyoni nga 2+. Kitegeeza enkola obufu bwayo bwennyini ekisooka ssente nnyingi ezitasobola munnayuganda ku mulimu gwe tukola. Ekyokubiri n'enkola yakyo yennyini kisawa badde batuwa mwezi ennaku 2 mulimu tuba tutambuli okwongeramu ki penalty. Kakati olwa nti penalty egenda mu penalty ate ey'amangu. Ensobi endala gye ndabawo nti olwaleero ku tekinologiya gwe baleesewo ebitaala naye mufu ebitaala bisiba olwokuba muvuga sipiidi ntono ne bibatanga ate munne bakusimula mu akasimulako emmotoka nga 3 ne biddamu era ne bisiba. Kati jaamu ate kati yaleetebwa ate sisitimu yennyini kubanga tosobola owa traffic akuyimiriza n'agamba kati gwe vuga genda n'akuyita ate mwetala bikusibye bw'ogenda ne bakuba ekipapula. Wabaddewo ekintu ekyabadde ku luguudo lwaffe His Excellency kwayita President ab'SFC bayimiriza emmotoka nga President yajja ne batugoba ku luguudo oba ne bakusanga mita ne bagamba nti genda batukuba ebipapula biwera 8 emmotoka zirina complaints ezo nga ba SFC batadde emmotoka bazigamba mujje ebitaala bitadde buli ayiseewo bweti nga bagiyise ekipapula era baana babirina. Kati olabira dda nti tuli mu ntegeere tategeerekeka. Okay, tweyanziza nnyo tweyanze gemuzaako kinga abadereva ku nkola eno eya EPS system. Abasebo ne bannyabo abalaba TV eno amanya Ronald Lumu omu ku bakulembeze b'omulimu gwa taxi mu Lubaga division era nga nva ku stage y'Ebuluba Bulenga mu paaka eno y'Ebusega. Abasebo ne bannyabo kye tuzaako ng'embeera eneze kwemulugunya n'okutuusa amaloboozi gaffe eri bekikwatako kubanga ensonga eno ey'okwongeza ebipapula tetugenda gigumiikiriza. Tosobola kukkiriza ekipapula nga ekya speed limit kibadde ku mitwalo 2 nti kati okiziza ku mitwalo 6 ate okisasulira mu nnaku mu ssaawa 72 bwe kisukka essaawa ezo kigenze mitwalo 9. Ekyo tetujja kigumiikiriza si lwakuba nti twagala okumenya amateeka oba abantu betukulembera bamenya amateeka bivaako accident nedda naye ekipapula ekibaddewo kimala eky'emitwalo 2 leka tusigale ku ekyo oba kyo kye bagamba nti tukisasule mu bbanga ttono waakiri ekyo kimala naye nga eddagala erisobola okutaasa obubenje ku nguudo za mu Uganda si eryo lyokka kwongeza bipapula kukiza okukiduumuula kubanga kutujja mu mulimu. Omulimu guno ogwa taxi guliisa abantu bangi. Taxi ebeeramu dereva ebeeramu kondakita abo bombi balina families waka. Kati bwoga nti ekipapula kimu kya mitwalo 9 bwe banamukuba ebipapula 4 emoka ejja mulemerera nga tetunaba kubeera nga tudda ku bbeeyi y'ebipapula bino byeziriko. Olowooza enkola ya EPS system tezze kubeera ng'eyambako abo bonna abakozesa enguudo okubeera nga mukendeeza ku accidents eziri ku nguudo. Speed yabadde y'amaanyi nnyo mu nguudo ez'enjawulo. Nze ndowooza EPS ezze okubeera ng'ebatereeza naddala ku kkubo nga tujjako okubeera nti tukirabamu ensonga endala eza ssente n'ebbanga lye babawo okusasuliramu tutunulirako ku bulamu bw'abantu nammwe nga abadriver. Kituufu sisitimu eyamba okukendeeza ku bubenje era ekyo tetukiwakanamu n'akamu n'akatono naye kye twagala okugamba okwongeza kuno kwe bongeza ate n'ekirala obubenje tebuva ku sipiidi yokka. Enguudo za Uganda nfunda basebo ne bannyaba abalaba. Enguudo za Uganda zirimu ebinnya. Enguudo za Uganda teziriko bupande bulaga nti oba wano waliwo kino wano waliwo kiri. N'olwekyo system ebaddewo okuga nti ekipapula kya mitwalo 2 ekya speed oba okuba ebitaala gaasi waliwo ekipapula kye bakuba tetuwakana era tetugaana naye okwongeza abruptly okwongeza mu ngeri etali nze nyizaga nti emenya amateeka kyetugaana. Enkola ya kamera okukuba ebipapula ku nguudo tennatuusa nakola mu Uganda olw'ensonga
ebisupporting enkola eyo wano amasanyalaze gamala olunaku lulamba gamba tennatuuka kubanga ekola mu Uganda olowooza eno size ezimu ku kwegamba toyinza gamba nti ennabatuusa kubeera ng'ekola mu Uganda kubanga kino kikubeera nga kituyambako ng'eggwanga kino kiraga nti eggwanga liri mu kubeera nga likula. Oyinza okuba oyogeredde kituufu naye si kituufu nnyo olw'ensonga kamera ejja kunkuba ekipapula mpaakinze nzijamu omusaabaze nti no tewali paakingi naye enguudo zaffe ggwe abalaba TV eno ziriko road reserves omuntu wa paakinga weewali omusaabaze agenda e Busega tewali paakingi genda muteekawa kati bwe naayimirira awatali nga bankuba ekipapula. Enguudo zaffe enfunda enguudo zaffe teziriiko bipande bwe tutuuka ku ebitaala bya trafiki bimala olunaku lulamba oluusi nga tekuli masanyalaze ng'emmotoka ziyitawo zeeraba zokka kakati awo kamera bw'eba ekuba ekipapula eneekikuba etya. Waliwo emergency vehicles yo bw'eba ekuva emabega ng'oli ku bitaala olinze eyagala ogende bugenzi yeeyitewo etwala abakulu kakati kamera awo enenkuba ekipapula eneeba erabye nti eri engobye eri eya emergency yenzijeewo ekikuba etya. N'olwekyo nze ndowooza sisitimu endala zonna baalisoose ne bazitereeza ne balyoka baleeta kamera okukuba ekipapula n'ekirala okutereza enguudo zaffe okuzigaziya okuziteekako road reserve n'ebirala bingi naye tusigale ku sisitimu eri enkadde emitwalo 2 ekipapula ekya speed oba ekyo kya kubutasiba lukoba n'ebipapula byonna nga bibadde naye nga mukyasobola okwekalakaasa kubanga kiraga nti mwenna muli ba gavumenti mukyasobola okubeera nga mwekalakaasa ku nsonga eno. Anti lwaki tetwekalakasa tuli ba gavumenti naye ffe tupaakinga bupaakinze emmotoka zaffe nga tuleezinga ensonga yaffe ate tukimanyi nti waliwo abantu ababuzaabuza omukulembeze waffe omulungi Gen. Yoweri Museveni yaali ali muntu w'abantu naye bano ababeera nebbali abaganda bagamba abawuzi b'omunyama be bamuga nti abo tubongeza ebipapula be batta abantu naye genda ku likodi za accident ezikoleddwa mu ggwanga lino ne bwe tukebera mu likodi ya poliisi omwaka oguwedde 2024 ojja kulaba nga abantu abasinze okufa abasinga bafudde boodabooda zezibase accident eza taxi si nnyingi. Lwaki tulemera kuba taxi era lwaki ffe tukaaba ennyo n'okubawuliriza kubanga ffe tubeera nnyo ku nguudo kati tulirayikire okukuba ebipapula ebyo ebyegundi nga tetulina nemisango nnyo gye tukoze. Kale n'olwekyo tusaba tutuusa amaloboozi gaffe eri minisita w'ebyentambula Gen. Katumba Wamala atuyamba tegezeddwako nti olwaleero mugenda kubeera nga musisinkana era tugenda musisinkana ensonga tuzoogere zonna. Tweyanziza nnyo tweyanzege enkola eno munnange eya EPS system bwe yali ng'ate munnange abantu tubagamba oba babagamba nti egenda kubanga etandikwa bangi nnyo bakirabanga ekyomuzannyo oba ekyokubalaata paka olunaku olw'omukago we byatandikidde ddala abantu ne balyoka balaba nti ddala enkola eno eri serious newankubadde ng'ebibuuzo bingi nnyo bikyaliwo nnyo nnyini ddala mu kubeera nti munnaye mugaso ki ogwa express highway ng'ate munnange bagala oba gavumenti eyagala babeere nga bavugirawo speed 3. Ebibuuzo ebirala nti munnange government cars oba entambula oba emmotoka za gavumenti zo nazo zigenda kubeera nga ziri affected ku nsonga eno so no munnange tukirekera abo bekikwatako abakulu basobole okubeera nga tebatunula mu nsonga eno. Ebintu bingi nnyo amaloboozi g'abantu leero bye bawogedde ku nsonga eno njagala nkutegeeza nti byonna byonna by'oli mu kulaba oba by'olabye mu puroguramu eno nsonga za muntu wa bulijjo era nga tubadde twogerako n'abatakisi ab'enjawulo abasinza okubeera nga bakozesebwa olunaku olwaleero wano eno Busega. Sigenda kubeera nga ate mukwano gange mulungi nsukkawo yaffe eno spa ku makya etandikira ddala ssaawa ziba 12 paka ssaawa 3 ez'okumakya. Tulina akanyomero kaffe kano akamu kitundu kyo wetukutuukirako gwe munnayuganda nobeera nga ate munnange otuwa ensonga oba endowooza yo ku nsonga eziba zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Bampita Ashanabs polo tetaliiko nkayana sigenda kuba nga nsukkawo wano tusesenkana olunaku lujja kubeera lwankya mweraba.